Kasibante, Bijirwa n'abalala ekya regions okuleeta obukulembeze twegate mu Uganda eyawamu nkiwagira 100 ku 100 kubanga tewali ayinza kulaakulanya amakaago ekyalo kyo constituency gy'ovaamu oba district ng'oggyeko bannannyini kitundu. Tusobola kubituukako tutya nga twekubye mu mutima. Abo abasajja omutima kati gwe balina ekyokutemula atakkaanya nabo si kinene kati. Bw'abanga Muwanga Kivumbi ye kamulemere kuba nze nali wa DP. Muwanga Kivumbi omulundi ogusooka okujja mu parliament gw'omubuuzanga abantu bye yatandika nabo olwaliwo baakuba abateeka ku ntanda abantu abateekako ettaffaali ku Muwanga Kivumbi yali Owennyindo Mukungwe Mpuuga Kasibante naye olwaleero akulaga babi nnyo. Sekanjako ne bw'obanga ofunye obutakkaanya n'omuntu naye ng'omanya ina kye yali akozeeko. Enzikiriza yange ey'Obusiraamu, enzikiriza ey'Abakatuliki, Abaprotestant n'abalala mulimu akawaayiro akagamba okusonyiwa. Wonna wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero kubuuzaako nti wasibye otya wasuze otya afunye okusoomozebwa okw'enjawulo nkusaasidde asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nina Honorable Sulaiti Nsubuga agenda okubumba ka palamenti ng'akiikira abantu bakatikamu eyo Maserengeta okuva eri mu Luweero district. Agenda kubuuzaako tutandike okwogera ebigambo. Honorable Nsubuga otubuzeeko nnyo buuza abantu tutandike. Bannayuganda wamu n'ensi yonna okutwaliza awamu erinnya Nsubuga Sulaiti nva mu katikamu eyo Maserengeta abamu gye bayita katikamu South gye ndi mu kusaba obuweereza bannaluweero mwenna mbalamusizza mbeebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo ate n'ensaasira nnyo abo bonna abafunye okusoomoozebwa. Omanyize sibiyita bizibu wabula wabaawo ebisoomooza omuntu ng'okufiirwa, emirimu okwonooneka n'ebirala nti Katonda abasaasire. Naye kiki mbasaba bannayuganda n'ensi yonna tubeere nga tugoberera nnyo ennono zaffe, tussaamu nnyo Katonda ekitiibwa nga tugoberera emirimu gya Katonda. Mu makyaki mugende musabe, leero Lwakutaano mizikiti tusaale, tusabire eggwanga lyaffe, tusabire ebitundu byaffe, tusabire famire zaffe, Katonda atuwe buli muntu kyasinga okwagala. Mbaagaliza okutuwuliriza obulungi. Tweyanza nnyo, tweyanzike. Onawo sizira okubeera nga otulaba tugenda kubeera nga tutambula. Ensonga lero gye tugenda okutambulirako ye ensonga ya regional political empowerment. Bangi mubadde muweereza message funa views ku bantu ab'enjawulo bagamba ki ku nsonga ya buli omu okwesimba gy'azaalwa, buli omu okwesimba gy'asibuka, kiyamba kitya ekitundu. Era nga bamu boogera ki ku nsonga ya Bijirwa gye yatandikawo ye ng'omuntu. Kakati Honorable Nsubuga naliko naye era video tugiina ku mukutu gwaffe nga tuli Luweero eyo nannyonnyola abantu era ku nsonga zeezimu n'ebirungi ebikirimu. Kati abamu kuba kivuga ndaba Honorable Kasibante akivuga n'abalala, naye specifically Honorable Nsubuga njagala otutemere kirungi tekisiga bukyayi mu bantu, kiina ebirungi ebikirimu, kiina disadvantages ebikirimu. Tutandikire awo sebo. Kati bannayuganda n'ensi yonna Uganda erina regions ez'enjawulo. Ne bw'otunira regions ez'enjawulo toyina bweweewala kwogera ku mawanga kubanga buli region erina amawanga agasingamu obungi. Nga kankuwa ekyokulabirako nti Buganda erina amawanga gonna tribes
zonna naye majority Baganda. Bw'ogenda mu Western Uganda naye eriyo amawanga gonna nga n'Abaganda gye bakola ki mwebali naye era waliyo ennamba esingayo nti Banyankole. Bw'oyambuka engulu era nayo Abaganda, Abatoolo, Abasoga n'amawanga amalala bonna gye bali naye tekijjaawo nti waliyo Abalango ye majority, Bakalamoja ye majority. Ki kyensaba bannayuganda okwogera eggwanga lyo oba tolina musango wadde etteeka lyomenye kubanga tewali muntu yasasula okubeera ekyo kyoli kubanga nga tonaba mugenda mu regional tier whatever regions nti buli region ebe n'abaka abaayo oba ereeta abantu abaayo olina okusooka okuteekateeka abantu basooke bategeere eggwanga kyeki nti tribe yo okubeera nti oli Muganda oli Munyoro ffenna twesanga tuli mawanga ago ffenna tekuli yasasula okubeera eggwanga eryo kati lwaki gwe oyagala okundowoozesa nti bwe nkyogerako mba nsosodde nga ne bw'oba otambudde mu kugenda okufuna passport ya Uganda bakubuuza eggwanga lyo gwani oli wa ggwanga ki bw'ogenda ku poliisi bakubuuza eggwanga lyo ggwanga ki kuba kusosola okwo kati ki kyensaba bannayuganda nga mpagira kubanga abantu abasinga balowooza nti bw'owagira endowooza y'omuntu atali mu kibiina ky'olimu nti naawe oba ofuuse ekyo kikyamu tewali muntu nga ye ayina bibi byokka omuntu omulamu era yeringa gavumenti nti aba n'amaanyi n'obunafu oba n'ebirungi n'ebibi nange kennyini nali wa opposition olwaleero ndi NRM singa nali mu NRM yandinsembeza kaakati nno nze bwe najja mu NRM najja n'okutegeera kwange ng'era okutegeera okwo ntegeera okwagala okuzimba eggwanga lyange ne bwe tuba baakukyusa ebitundu bye tuzaalibwamu ebitundu bye tuvaamu n'eggwanga okutwaliza awamu tusooke tukkirize nti ebitundu byaffe biina kulaakulanyizibwa ffe nga tewali muntu mulala yenna nga tetunnaba kufuna regions ez'amaanyi mu Uganda twalina eggwanga ery'amaanyi mu Uganda nga Baganda era kyova owulira nti the 1900 Buganda Agreement wawulira wuli ggwanga eddali bagasewaawo wabula gali gagendera muli wakati mu ndagaano y'olwenda yalimu Buganda n'Abanyoro ne babeera anti Buganda lwaki Buganda bwe baamala okukola agreements n'amawanga amalala Buganda bwe yagaana era abazungu kyabakakatako okujja ne basooka ne batuula n'Abaganda kyovula nti bw'otambula n'ogenda mu Western Uganda n'ogenda mu mambuka ekigambo eggombolola gye kiri ekigambo ggombolola si kya lulimi lulala kya Luganda nti omusingi gw'ebyobufuzi mu Uganda foundation yali Baganda amawanga amala gonna gonna ne gava gye gavudde ne gajja wano Buganda neegalera mu kugalera kyovola nti ffe tusukkulumye ku mawanga amalala oba ku regions endala ebitundu ebirala by'eggwanga wano wokka mu Buganda wosanga Omunyoro wosanga Omunyankole wosanga Omutoolo nga yeesimbyewo n'awangula tewali kitundu kirala kyoyinza kugendamu koobe Musoga koobe Mutoolo n'ogenda Mwankole ne weesimbawo n'owangula balonda abantu abava ewaabwe
bw'ogamba nti oli Munyankole, oli Muganda, oli Musoga, n'ogenda mu Mambuka, n'oweesimbawo towangula balonda baabwe. Bw'obeera nti oli Wengulu, Mulango, Mukyoli, Mutoolo, ffe Abaganda wano ne tugenda mu Busoga, bw'oweesimbawo towangula. Kuba kusosola okwo? Anseri si kusosola lwa nsonga emu nti bali bamanyi abantu abaabwe. Naye olwaleero Nsuubuga Sulaiti bwe ŋŋamba nti ewaffe e Luweero ffe twalwana, bajjajjaffe, bakitaffe, basenga baffe, baganda baffe be baafa. Bwe bamala okufa gavumenti nejja mu buyinza. Naye otutuukidde mu kiseera kino nga returning officers bonna mu Uganda balina eggwanga eri lye bavaamu. Ne bw'ogenda ewaffe e Luweero gye ndi mu kuvuganya ku bwa LMP, kuba ndi mu kubasaba bannonde bantume mu Paalamenti ya Uganda. Returning officer aliyo si bwa wano. Kati awo obutali bwenkanya ne butandikira awo. Naye ng'ekibuleeta kye ndi mu kunnyonnyola. Njagala osooka ompe view yo ku regional political empowerment. Abantu abava mu ezo region okuvuganyiza eyo. Njagala tusooka awo nga tetunagenda ku butali bwenkanya bw'oyogerako. Anti kaakati ekisooka ekirowoozo ekyo okkiriziganya nakyo. Nsaba okkirize ekintu ky'oyagalako ansa. Nze mpagira nnyo abantu abava mu kitundu be baba bakola ki? Balondebwa. Naye tosobola kukituukako nga tonnyonnyodde bantu kutegeera kiina kuvaawa. Nkugambye nti ebitundu byonna byonna ebirala bireeta baabyo, amawanga oba abantu abava mu ki? Kati bwe nkutuusirizza mu Luweero then nkunnyonnyola ensonga eyo gitegeere bulungi nti ewaffe mu Luweero tewali kitundu kyafiirwa bantu bangi nga kitundu kya Buganda. Bw'oyogera Luweero otegeeza Buganda. Kati Buganda bwe yafiirwa abantu abangi. Lwaki? Ffe ate tuyina emigabo emitono mu ggwanga. Nze ngenda kuwa ekyokulabirako ewange wenvuganya. Abantu bonna benvuganya nabo mwena alemu. Kubanga nze bwemba njogera byabufuzi essaawa eno tugenda mu kamyufu. Ngenda sooka okwesonyiwa abalala bonna wadde nabo nja boogera ku katono. Naye benvuganya nabo bonna mu pate yange ey'NRM eyajja neetununula mu kiseera ekyo. Wadde mu kutununula ate olwaleero mulimu ebimu ebiringa ebiddamu ng'ekigenda okubizzaamu pulezidenti wanaaba takigenderedde kyekyo ekyokuddira Ssekanjakko w'Emityana amukkirize kubanga ne bwaba takutumye akulaba akuwulira alina intelligence nti Ssekanjakko w'Emityana ajje yesimbe waffe Luweero atuweereze Emityana oba wamazeeyo dda okolayo. Kati abantu bonna benvuganya nabo tusoba mu bataano ku kaadi y'NRM, naye nze nzekka ayina ebijja bya jjajjange mu kitundu ekyo, ayina kitange mu kitundu ekyo, nti nange ne bwe nnaaba nfudde mwe bagenda okunziika. Ate nga mwe nasomera era mwe nkolera emirimu gyange olwaliyo gye nnundira enkoko zange. Katonda bw'oyinza kunkakasa nti ate abantu abavudde mu Maserengeta be bagenda okujja baweereze bakadde bange, baweereze bannyinaze, baweereze basenga bange n'ab'eŋŋanda abalala. Ekyo nga Nsuubuga Sulaiti nyinza obutakikkiriza. Kati ki kyentegeeza bannayuganda? Obuweereza omuntu eyandibadde aweereza abantu yandibadde abategeera. Tusooke tuddeyo buli ggwanga kasita okkiriza nti oli ekyo ky'oli nti ndi Muganda, sooka osiimeko ekyo. Wabula ate mulimu
abeetuuma amannya ne yeetuumira ekinyankole nga Muganda, ne yeetuumira ekiganda nga Munyankole. Nze egyo ngiyita miti egy'emipaapaali. Omuti ogw'omupaapaali gukula ne guwanvuwa. Bwe guwanvuwa wakati nga mulimu muwuulenge, eholo, embuyaga bw'ejja n'egufuuwa gugwa bugwi kubanga tegulina sapooti wakati. Kyokka kye neewuunya ku muti ogwo, ne bwe guba gugudde teguvaamu wadde enku. Kati be bantu abo batamanyi mawanga gaabwe, be bantu abo bawulira ng'oli ayogera ku ggwanga lye ne bawulira bubi, balinga emiti egy'emipaapaali nti kubanga ne bwe guba gugudde guvunda buvunzi. Tukoze tutya okuba n'emiti egy'emivule? Omuti gw'omuvule oba ogw'emmwanyi giri productive. Be bantu abasooka okukkiriza nti amawanga gasoba mulimu agali mu Uganda, nti amawanga tewali yasasula okubeera eggwanga eryo, nti buli ggwanga lisooke litereeze ebyalyo tulyoke twegattire mu Uganda ey'awamu. Ng'ekyo tuyinza okukituukako tutya? Nga tulonze abantu abava mu bitundu ebyo, abantu be bategeera, abantu abajja osobola okukolera abantu baabwe. So si bino eby'okutugamba nti bw'ogamba mulonde bano ososodde mu mawanga, ekyo kikyamu. Lwaki kikola ku regioni emu? Kubanga singa kibadde nti kirungi nnyo buli muntu agende amale geesimba buli wamu, naffe bwe twandigenze nga Mwankole Bansuubuga banditulonze, bwe twandigenze mu Busoga banditulonze. Ne bwe kiba nti ekyobusosoze kikola ku ggwanga limu, nsinziira ku mukutu guno nga ntegeeza amawanga gonna, si Baganda bokka, naye amawanga gonna mutukolere ekintu kimu. Mulundi guno mutume abantu abammwe. Bwe munaatuma abantu abammwe kigenda kutuyambako okukuuma ennono zaffe. Bw'ogenda, nagendako ku mu kwanjula mu Western Uganda, beekyamakanzu tebakiramu makulu. Buli omu gwe essaati yo gy'osanze gyokola ki? Era ekyo ne kimpewa akabonero nti waliwo n'omusajja abaami bano benvuganya nabo sayidi eno emmanga. Ye ne bw'aba agenda mu bantu tekimugana kwambala bitangira, nayambala ebisaatisaati binajja anoonya akalulu buweereza. Abanga agenda kulunda nti ate tojja kukibanenyeza, bwe bulombolombo bwabwe. Bw'oyambuka mu mambuka balina ennyambala yaabwe. Bw'okomawo waneene waffe mu Buganda twambala ekkanzu ne gomesi. Era kyova olaba nti ne mu paalamenti bagezaako okugoba ekkanzu ne gomesi kubanga bo balaba si kikulu, naye nga bwe buwangwa bwaffe ng'Abaganda. Kati tukoze tutya okukuuma obuwangwa bwaffe? Tujja kukuuma obuwangwa bwaffe nga tulonda abantu abategeera ennono zaabwe, nga tulina obwenkanya nti mu paalamenti ya Uganda amawanga gonna gali represented equally. Naye bw'otunuulira kati mu kibiina kyaffe oba kyange NRM, majority Abaganda batono mu bifo by'obuweereza, naye nga tojja kukinenyeza President Museveni. Abaganda banyiiga nnyo. Mu kunyiiga abamu ne bakolera mu busungu, kyovola nti 2021 bwe balonda bo balowooza bakyusaamu, ne bwe bakyusaamu kyekyakyukamu, era basigala amalwaliro temuli ddagala, enguudo mbi, amasomero mabi, bw'ogeraageranye n'ebitundu ebirala. Ki kyensaba Abaganda oba abantu ba Buganda omulundi guno 2026? Bwe tuba tulonda, mulonde abantu abammwe. Mujja aba temusosodde okulonda abantu abammwe. Bano abamu abajja gye muli bajja n'obusente. Obusente bwonna obuleetebwa mu bukwate mu bulye. Naye bwe mutuuka mu kulonda, mulonde abantu abanaasobola okukuuma ennono za Buganda, abanaasobola okulaakulanya ebitundu byaffe wamu n'amawanga amalala nga temuli kusosola muntu yenna. So si bano abanajja tamanyi na kitundu bwe kitambula,
n'olwokuba bamanyi nti tuli mu buyinza tukola ki so kyekisinze okutumalako emirembe impunity ate netufuna n'ekizibu nze neewuunyiza omutindo gw'ebibiina by'obufuzi gwe tulina kati political parties zonna including NRM tezikyarayizinga tezikula omutindo guli mu kugwa bugwi bwe guti bwe bakaavu tekyayambuka eri mukola ki eri mu kukka ekireeta okukka abantu kati bakyayagala kukolera abantu tebakyakolera ggwanga lyabwe wabula bakola kulyamu neewuunyiza olunaku nga bbiri emabega Muwanga Kivumbi ng'agamba keetonye kagwake Lubongo yatujjamu wakaadi wakiwuliddeko ekyo si tujjamuwa kadi ye naye nga bebamu be batugamba Museveni dictator kitegeeza nti mu bibiina byonna nga biri mu kusoomoozebwa biri mu kugwa NRM ekyali wagguluko wadde President Museveni bamugamba dictator ne bw'aba ayina gwawagira ye waakiri abikkako kali Muwanga Kivumbi yakozebwa dictator automatically kubanga bw'otunula wali bakataabu mu area eyo yabaleseewa yabaleseewa naye yagaba ya Lubongo ya kati kikyensaba bannayuganda abasajja b'opposition bonna kati ninyo okujuwa Lubongo ya ava katugamba nkole najja no Kampala Central kirimu obuzibu oba kirimu obuzibu kyakugamba buganda nti ngenda kolanga dictatorship Muwanga Kivumbi Nambooze Lukwago Ssemujunganda n'Empuuga Kasibante balina mission eyagalira ddala okufaanana yennyini kyetwogera ku essaawa eno ne bw'abanga Muwanga Kivumbi essaawa eno yavuddeyo yakugamba nti Lubongo ya musajja mulungi sinzaga nti mubi ate bwe tuba nti tuli bwakukulaakulanya ggwanga kuba nze nagambye sivuma b'opposition endowooza zaabwe nnungi naye tebalina maanyi gateekesa muki mu nkola Lubongo yandibadde mulungi nnyo bwe baba tugamba nti w'amaanyi nnyo n'agenda gy'ava ekifo ekyo n'akirekera abalala abaawano si be bokka nkugambye n'abalala abagwa mu katigole ya Lubongo ya si babi ne bandigeze bakola ki bavuganyiza mu bitundu ebirala era nze kikyentemyako bannayuganda President Museveni bwe yali ajja mu buyinza tebaakuba kalungu ke tugenda okuba 2026 yagenda mu nsiko onkakasa otya nti omuntu yagenda mu nsiko ng'akyaliwo mulamu yayina obuyinza bagenda kuba akalulu alangirire kubanga yalonda byabakama n'abalala yerangiriye nti awanguddwa kuva 21 gavumenti eno bagamba egenda ku mulembe gwa Besigye mpaka 2021 batugamba akola ki yagenda bannayuganda kikyembagamba bwe tuba tulonda bwe tuba bakukyusa gavumenti yaffe eno ebikolebwamu ebibi kubanga nange wadde ndi NRM naye gavumenti nga bwe naga nti omuntu aba n'ebirungi n'ebibi waliwo ebibi byolabanga bisusse ebibi ebisusse tuyina kubikolako ffenna nga bannayuganda tukoze tutya okukola ku bizibu ebyo kubanga Museveni yakyaliwo wano okubeerawo kwe waliwo abalala bo abanyigirizibwa bwe batugamba naye nze sinyigirizibwa ng'omuntu kubanga nkimanyi bw'ogenda mu contract z'enguudo si baana ba Museveni be balimayo bw'ogenda mu malwaliro si baana ba Museveni oba famire ye ejjanjabayo bodda mu bintu ebitugasiza awamu ng'abantu kubanga ne wankubadde nti nakuwadde example nti returning officers bonna baggwanga limu ne bonna si baana ba Museveni si ba famire ye kubanga nange saagala emuggyeko embuuza mu neteekateeka yaabwe tesobola nsanya yaabwe y'ebyobufuzi basobola okumuggyako tesobola
bali benoonyeza byabwe. Kyova olaba nga ne Secretary General bataddeko nga Segundi ayogera Muwanga Kivumbi, n'olaba nga n'akamwenyumwenyu kazze Kyagulanyi ng'essanyu limutta. Bo we bali bamativu ne bwaki we bali bamativu bayinza noba bali tebakisuubira. Oli ofunyeko ekintu nga tokisuubira. Kaakati bali tebasuubira kyebakola ki tebalina ssaawa. Bannayuganda bwe tuba bakutereeza gavumenti eno nga tulina kye tulwanira, tulwanire munda yewa mu gavumenti. Gavumenti ina political party ki NRM. Era nze mbasuubiza ki singa mba nnondeddwa ng'omubaka wa parliament, kuba omubaka wa parliament akiikirira mu parliament ekitundu kyavaamu ate n'akolera eggwanga lyonna. Eri mbeera representative naye ng'okukola kwa ggwanga lyonna. Bwe naabanga nfunye omukisa ne muntuma mu parliament ndi NRM nimbaganye nti Museveni ebitatambula bulungi bingi kutandikira mu kugaba emirimu gy'eggwanga. Olw'okuba tuli mu periodi ya kalulu, nze kanjogere nti returning officer bonna mu regions mu madistricti abasinga bava mu ggwanga eri. Ate nga bebagaba obuyinza. Returning officer baba takulangiridde tojja kola ki? Oba mu bibyo tojja kwerangirira. Kati awo wenjagadde ofokasinga nti bwemba ngenze mu parliament nja kusobola obutabeera yes all the time. Ekirina amakulu, ekitalina makulu, gwe n'otunuulira Buganda nze nnumwa nnyo eggwanga lyange nga waliwo abatudde mu parliament abeefudde Abaganda nga bayita mannya g'Abaganda nga eggwanga lyaffe region yaffe gye basiimula gye bazzaako basiimula bazzaako bakagamba Buganda kavaako ne bakazzaako kavaako ne bakazzaako. Olwaleero nti ate ekanzu gomesi bibi nnyo nga ndi Muganda. Ekyokubiri eggwanga ng'awamu n'otunuulira amalwaliro buli alwala kati afuluma bweru wa ggwanga. Baba alina mu ssente atalina atunda ekibanja. Abantu abasinga bafa tebannatuusa ng'ekimusse kitono nnyo. Olumu abakazi bagenda okuzaala oyita mu byalo byaffe eyo noba togenze mu Kabe ne Kampala ono ebinnya mu nguudo bingi nino owulira nti obuwumbi bwe buti bwagenze. Kino kyabadde bwe kiti kati nodda ku zino ssente za guro ez'abakyala nodda ku PDM byonna biri just messed up. Naye bwe singa ate nga nze kyemmanyi olw'okuba Katonda yatuwa obutonde obw'enjawulo bwe mubeera ku kintu ekyabangi mwe ne mukikolako ng'akabinja ebyo bye bivaamu. Kale nno omulamo gwe waleese ogw'okugamba nti Kasibante, Bijirwa n'abalala ekya regions okuleeta obukulembeze twegatte mu Uganda ey'awamu nkiwagira 100 ku 100 kubanga tewali ayinza kulaakulanya amakaago ekyalo kyo constituency gy'ovaamu ba district ng'oggyeko bannannyini kitundu. Tusobola kubituukako tutya nga twekubye mu mutima. So ye ndowooza yange eyo. Kati nyampe ndowooza yo ku nsonga ya Muwanga Kivumbi bwe yalangiridde ebifo bya banne nga nti bikalu awo tewali babaka era tugenda teekawo ababaka Kyampuuga Joyce Baagala Mityana Kakembo Mbatekamwa Ntebe Municipality Abedi Bwanika Kawempe South wano wenyini wetuli Twaha Kagabo Jimmy Lwanga kikola sense omubaka kulangira ebifo bya banne nti bikalu. Kyenkugambye nti omutindo gw'ebibiina by'obufuzi byonna nga n'ekya NRM mwendi mwokitwalidde tegukyalinnya wabula gukka busi ng'olangirira ebifoolede ebirimu n'abantu naye nga waliwo mu kalulu akaggwa ebifo ebyayitamu abantu anopposite abe NRM nga tonnaba nakuzuula bagenda kubiripresentingamu kale okuvuganyako
si kuwangula okuvuganyako tonnaba kubazuula gwe nondaga nti ate kaakati kino kyekikulu ennyo ekyokuleeta abantu bajjewo olwedde boolina ate nga babo so eyo kiyakoze kikola kikyamu ate era omuntu bw'asobya tottamutte tuyina wano basse kikubo ne tuba Muhammad Nsereko Nkasiimire n'abalala baali bakola mu nkola ekibiina NRM mwenzikiririza gye kyali kitayagala naye era bakulaga nti bo babaleka era olwaleero Nkasiimire ali mu konvoyi ya muzeeyi emunoonyeza akalulu Ssekikubo so kaakati ekikolwa kya Muwanga Kivumbi byonna babikola mu busungu naye bandirekedde awo obusungu bwe bakozesa mu kuteekesa mu kubanga kyonoona era ebifo bino eno NRM yandibadde ebyettanira ebitwale butwazi kubanga baneeno bwaba balemereddwa okugonjoola obunafu obuli mu kibiina banaasobola kugonjoola ensobi olwedde eziri ennyingi mu gavumenti essaawa eno mu ggwanga obuyinza n'obuba wakati ku bizibu bye tuyina ne Katonda ayinza obasaasira katugambe obubawadde Katonda n'abasaasi ne basigala nabwo ebizibu bye tuyina nga Uganda tubidabolingamu emirundi emeka abo abasajja omutima kati gwe balina ekyokutemula atakkaanya nabo si kinene kati bw'abanga Muwanga Kivumbi ye kamulemere kuba nze nali wa DP Muwanga Kivumbi omulundi ogusooka okujja mu paalamenti gw'omubuuzanga abantu bye yatandika nabo olwaliwo baakuba abantu abateekako ettaffaali ku Muwanga Kivumbi yali Owennyindo Mukungwe Mpuuga Kasiba nti naye olwaleero akulaga babi nnyo Sekanjako ne bw'obanga ofunye obutakkaanya n'omuntu naye ng'omanya alina kye yali akozeeko enzikiriza yange ey'Obusiraamu enzikiriza ey'Abakatuliki Abaprotestant n'abalala mulimu akawaayiro akagamba okusonyiwa omuntu oyo musonyiwe ensobi zikolebwa abantu ate abalamu omuntu yenna ali nnomo akola ensobi naye so sikuddaawo ne mweyanika ne mukola mutya ate ekisinga okunnumira ddala ng'abantu baateeka ku ntandaalo baakunguzza baganda banne naye nga bagamba tuli mu kuzimba Buganda n'alyoka asoosowaza olwedde abakkufu Lubongo yabanja ki gavumenti eno naye gwaliko gwasoosowaza ali mu kunyigiriza Bakasiba nte ali mu kunyigiriza kati kyabula kuna kugoba Sseggona kuba naye omulala musajja watu ali muli bwati naye bamuli bubi naye ekintu ekisinga okunnuma nti ab'eggwanga erimu bebeekubagana ate ne muzeeyi kati yakizudde gwe gendeera nnyo opposition eyo yonna yonna ng'ovudde ne ku Nuupu nze ndimu ekirowoozo nti ne Pulezidenti Museveni musajja mugezi nnyo ekimufuula omugezi wano Buganda nga region abantu banyiivu tebakyawa Museveni kuba nze ndi Muganda mpagirani Museveni naye banyiiga omuntu ali mu Buganda ng'awagira Museveni bibiri ekisooka bw'ataba musiru nnyo aba mubi nnyo Bobi Wine yagambye ye ategeere nnyo akoze eki ekigatta ku bantu ba Buganda essaawa eno era bw'agamba kubanga ate kibi nnyo okuyingizamu amawanga nga tukola discussion zaffe zino naye ani yali abbye ettaka lya Ssaabasajja ali mu Buganda se Omuganda ali mu Buganda kituufu naye ettaka lya Ssaabasajja ni yali alitutte ttaka eryawo gwe kyoka tonoonyereza enkaayana z'ettaka ezo zaatambula nnyo
naye ng'azitutte Wambogo. Alitwala kwani? Ettaka lya Beene. Ku Ssaabataka. Ettaka lya Beene. Naye ekyo sijja kiyingiramu nnyo. Naye kikyenjagala bannayuganda bamanye. Ekyamazima Museveni mubi. Naye ate si ye mubi ennyo okusinga abo. Bw'oteeka ku minzaani bonna si balungi. Naye kiringa kuba kati nze ndi musomesa, oyinza obeera mu kibiina nga mulimu abaana abasiru. Neera bw'okola assessment ku baana abasiru mulimu asingamu okutegeera mubaki mu basiru abo abakwata empola. So kikyensaba bannayuganda nti gavumenti ya President Museveni erina byekoze, erina ebikyagaanyi. Ebyo ebikyagaanyi bye tulina okutereeza, ebiwabye bye tulina okutereeza, ng'omuli amawanga oba eggwanga erimu okutuula ku balala. Nze nkugambye ewaffe gye nva Abaganda gye bali n'amawanga amalala, n'envuganya n'eggwanga eri. Naye ng'eggwanga eryo lirina gye liva. Twabawola ki kye babanja tukibasasule, naffe batuleke twebenga ensonga ez'eggwanga twetaba wamu. Mbasaba 2026 nga maliriza. Kyensaba bannakatikamu eyo Maserengeta 2026 nsaba muntume mu Parliamenti ya Uganda. Lwaki muntume mu Parliamenti ya Uganda? Nja kusobola okukola ku nsonga eziruma bannakatikamu eyo Maserengeta gye bayita Katikamu South, bannaluweero n'eggwanga okutwaliza awamu. Nja kusobola okukuuma ennono zaffe ng'eggwanga. Uganda eyina amawanga ag'enjawulo, buli ggwanga liyina ennono zaalyo. Nkakasa bulungi nti ennono ezo nja kuzikuuma. Nja kusobola okuwakanya buli kikyamu ekinaabeera nga kikoleddwa ekibiina kyange, ng'omuli obutali bwenkanya mu kugaba emirimu gy'eggwanga, ng'obuli bw'enguzi obuli mu ggwanga lyaffe Uganda, n'ebizibu ebirala ng'enguudo, kubanga wano eggwanga Uganda litudde ku masiga 3: executive, legislature and judiciary. Naye mu executive mwe mutuula ba minisita. Gwe ne weewuunya nga Buganda region ku 8 ba minisita be tulina mu ggwanga bali 8, tetuwezaako 8 nga bava mu Buganda. Waliwo obwenkanya obwo, naye nga institutions za gavumenti zonna ziri wano mu Buganda. Kyokka nga essiga eryo ne bigenda mu Parliament ne approvinga bill neddayo President asayininga. Bwe tuba tuli represented well mu bitongole mu masiga gonna aga gavumenti, golowooza tunaba tufunamu. Naye ng'ekituganyisa okuba nti mu executive tuli represented well, be bantu ba Buganda okunyiiga ennyo ne baweereza ababaka ab'opposition. Kituufu balina ebiteeso ebirungi naye tebateekesa mu nkola. Abateekesa mu nkola yeffe ye gavumenti. Toyanza tukome wano leero ndowooza tukome wano tekirina buzibu. Kale onaaba tosobola okubeera nga otulaba ne Honorable Nsubuga Solaiti wa NRM, naye alina omutwe gwe yeetengerera ng'omuntu si wa yes. Tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera wangala ennyo Ssaabasajja Kabaka.